toyinza kumanya Kyagulanyi kyazzaako kituufu. Kino njagala kikubulira olwaliro ng'omunoonyerezera ng'omukugu nti ne gavumenti kennyini ebiriwo olwaliro si byali eyagala bigende mu script yaayo. Kati njagala kuwa ekyokulaga nti ne bano bennyini ababadde ku ludda olutali ku luvuganya naye abagezaako okukumira General Museveni mu buyinza ng'aba DF, aba DP, aba PFF kati bagenda kukozesa omukisa guno oguliwo olwaleero okugezaako okuziba eddibu. Bode balowooza nti erya kulyetingibuddwawo kuba buli gwenda bwe batunuzaamu kamera narrative asiiga eyo naye njagala kukikakasa nkubulira olwaliro nti Kyagulanyi olunaku lwaligezaako okudda waneeno ogenda kulaba nga ye mukulembeze alindiriddwa. Nekyakyo tulina okumanya nti Kyagulanyi kyagezaako okugira wano olwaliro kyateekawo alwana olutalo lwe bayita succession battle, lutalo lwani alina osikira General Museveni mu buyinza olwaleero. Era Kyagulanyi singa yali taliiwo wandyekanze n'okwekanga nga landscape eri wano ndala kuba Kyagulanyi okujja ku bantu baali tebakusuubira. Abamu ogenda n'obawulira nti Kyagulanyi be baamuleeta nti ye yagenze muzimbeyo Kyagulanyi omulala. Njagala kubula nti Kyagulanyi is too good to be a Ugandan politician olwaleero. Kyagulanyi is too good to be a Ugandan politician. Nti n'ebitongole ebikesi byonna bitadde kugezesebwa. Ebitongole ebikesi byonna bitadde kugezesebwa. Nabo amawulire bagasoma Kyagulanyi atadde ku page ye. Kati intelligence bagijja ku page ye ate ne bagyongera ye walala. Kati ebitongole ebikesi byonna biba biri mu kugezesebwa. Ate fe abantu ba bulijja abali abagoberera Kyagulanyi Robert Sentamu. Kino njagala kikwakasa olwaliro nti ne wali baakomawo era ogenda kulaba amaanyi nti addira amaanyi ga mukulembeze. Oba okitegeera kati oyo Robert Kyagulanyi Sentamu. Kyagulanyi olunaku lwalidda ate amaanyi gagenda okubaga mwambade gagenda beera n'amaanyi okusinzira ge yagenze nago. Njagala kukakasa nti ebiseera ebisinga obudde nga bunaatera okukya bukwata nnyo. Twali okyegendereza omukazi nga naatera okuzaala lwasinga okuwulira ebisa. Ate ebiseera ebisinga nti mu basajja abasinga bolabye ab'amaanyi abalwana entalo ezo nti olububi lyonza okuyita leeya eriwo ntono nnyo wakati w'okulemererwa n'okuwangula. Ekyamazima gavumenti ezisinga ziba nnyo za amaanyi nga zinaatera ova mu buyinza. Njagala kuwa ekyokulabirako gavumenti ya Muammar Gaddafi. Njagala kuwa ekyokulabirako ne wano wennyini ku mulirwana e Congo nti Mobutu yali w'amaanyi nnyo nga anaatera okuva mu buyinza okusingiza bwe yajja. Kati abantu bonna abalwanira enkyukakyuka tebalina nakuggwamu maanyi. Njagala kuzaako South Africa nti ekiseera kyatuuka abantu batandika n'okugamba nti ekyamazima Mandela ateekwa okuba yatulimba ali akolagana n'abazungu. Mandela alidde oluvannyuma lw'emyaka 27 ng'abantu teberezaamu nti Mandela we baamusibira abalina ban'emyaka 25 baali bayingidde enkaaga. Abaali tebanazaalibwa baali bayingidde emyaka 27 nga basajja bakulu balina n'abaana n'abazzukulu. Abaali balina enkaaga Mandela we baamusibira baali myaka 9. Kati abantu bali balina okugumiikiriza bwe kutyo kitegeeza ne wana abantu basobola okugumiikiriza ne balinda Kyagulanyi paka gwalidde. Nina kyenjagala okubula Kyagulanyi muzibu wa kumanya kikyazaako, muzibu wa kumanya kikyategeeza, muzibu wa kumanya kikyagenda okukola mu budde obwo obutono. Njagala kuwa ekyokulabirako nti olutalo naddala okukyusa obuyinza terulinga lutalo lwa kuyomba na mukazi wo waka. Terulinga lutalo lwagamba nti omusota gwayingidde mu nju kanfunye buli kintu nkumemu omuliro. Olutalo luba luwanvu, olutalo lulimu okufa, lulimu okwerekereza, lulimu abantu okulemala, lulimu abalala okuwaŋŋanguka. Njagala nkuwa ekyokulabirako nti ebiseera ebisinga Vision Bearer kati essaawa njogera ku Kyagulanyi nti Vision Bearer oyo abaakutte ekirooto eky'abannansi ebiseera ebisinga ye ate aban'amaanyi amalala gasukkulumye ku balala. Ekyo nkikunyonyola wano olwaleero oliddamu n'opulenga vidiyo eno nga wayise ebbanga. Kyagulanyi mu kuva ewuwe n'alekayo omukazi nayo kyali mu kibalo kye nti amagye gagenda gakunya omukazi nga ye. Oba okitegeera bebuuze bamanye nti banyiga omukazi ababulire Kyagulanyi wa waali awaki awatuufu. Kati Kyagulanyi step esooka yagimala. Kati kino ekiriwo olwaleero ekyokufuluma eggwanga kitegeeza ebintu bingi. Njagala kubuula teri muna byafuzi yali akyusiza nsi naddala abali mu kulafubana okujjawo ba dictator nga tafunye mukono gwa amaanyi gwebweru oba nga tafunye buyambi bwawa bwebweru. Kati ekiriwo Kyagulanyi okufuluma eggwanga kinene kyogera bingi. Ekisooka Kyagulanyi abamuvuganya yabawadde topic ey'okwogera ate nga batwaliriza obudde n'okukumira erinnya ly'emawulire kye bayita media visibility.
era abasinga geno okulaba bonna abatagala Kyagulanyi bagenda kusigala nga bakomentinga ku ekyo kumala ebbanga lyonna lyagenda malanga taliiwo. Kyakubiri nti aba amye gwavuganya naye obudde obumuteeka mu kkomera amukolereko amawulire. Banjagala kubulira olwaleero nti embeera eriwo ku Dr. Besigye olwaleero ekyamazima Dr. Besigye yonza n'okwesanga emisango ebitalina kyakola ki kyamanyiiko, naye gavumenti emukozesa esigale mu mawulire. Oba kitegeera nti gavumenti ekozesa Dr. Besigye emuvunaane naye nga yo kenyini gavumenti yesigala mu mawulire. Kati Kyagulanyi ruutu eno yakibalanga amanyi nti no tagenda kola ki tagenda kozesebwa gavumenti kubeera mu mawulire naye ng'ekozesa Kyagulanyi okwolwo yajja waneeno ebyobufuzi yabijja mu maanyi olutalo n'alufuula lwa bwongo. Njagala kuwa ekyokulabirako nti Kyagulanyi mu ntandikwa poliisi n'ebitongole by'amagye byagamba nti ewuwe tebikola ki tebiriiyo mu ntandikwa ne bivaawo ne bigamba nti tebyagendako wuwe. Naye kati Kyagulanyi ekyo kyonna kyonna yakisamalizinga mu kintu kimu bwe yava ewuwe n'alekayo omukazi, era abasinga bakibuusa amaaso nagwe dali nkigamba nti